nga kaweefube okwetegekera akalulu ka 2026 akutte wansi ne waggulu. Ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo bitandise okutema empenda bwe bayinza okuyita okuwangula ebifo ebyenjawulo. Aba NUP olwaleero babadde bategeeza okusisinkana abavubuka okubateekateeka n'okubaagazisa okwesimbawo mu kulonda kw'abavubuka okunaatera okubaawo. Wabula enteekateeka eno egudde butaka oluvannyuma lw'ebitongole by'ebyokwerinda nga bikulembeddwamu poliisi okubukeereza enkokola ku kitebe kino ne basuulawo emisanvu nga tewali muntu yenna akkiriziddwa kuyingira. Ebitongole by'ebyokwerinda omuli poliisi, amagye n'abasirikale abali mu ngoye za bulijjo bakira buliwo okuba eriiso nga be baabo. Era abantu ababadde bazze poliisi ebalagidde okwamuka ekifo kino mu bunnambiro nabo kye bakoze. Bano nga bakulembeddwa Musali Isaac Keith ne Meya w'e Luweero Chris Jones Buwembo bavumiridde ebikola bya poliisi okubalemesa okwegazaanyiza mu kifo kyabwe ate ng'ebibiina ebirala byegazaanya. Ekitebe kiwandiise mu mateeka n'ositula n'oleeta amagye n'oteeka waneeno juzi tube twakava mu kalulu waneeno twajja na peni kubeera nti tuyamba kutiikinga baleeta mamba ddala mamba yeekuuma omuntu akutte peni okulonda. Bannayuganda tusaana tusituke kino kyekiseera tumanye wawe tutuuse. Tulinganga abatali tetulina freedom mu Uganda wano ngaye tumanyi nti no tuli mu bibiina bya byabufuzi tuli mu kuvuganya naye okubeera nga tusobola kuvuganya fulire nga bannaffe abenyalemu bakulanga babaagala abalala bonna bakulanga babaagala naye ekibiina kya National Platform kiwagira gunganga omusango dene kitalo nnyonnyo. Dr. Emmanuel Sserunjogi Meya wa divisioni y'e Kawempe naye yalaze obutali bumativu bwe era enteekateeka z'ebitongole by'ebyokwerinda nga bikulemberwa poliisi okugaana olukiiko lwa NUP okutuula olunaku olwaleero. Ekyoka ebyokulonda kaamala okulangirira roadmap nga kiri gy'oli okweteekateeka gwe buli kibiina kya byabufuzi gye kiri. NRM yeteekateeka eronkinga enkuŋŋaana zaayo ezikola nga bweyagala naye kyanaku nti yo tekkiriza bibiina birala kubaako kyekikola kubaako bye bikola ku nsonga z'okweteekateeka. David Lewis Rubongoya asaba awandiisi w'ekibiina kya NUP bw'atuukiriddwa alambuludde ku bigendererwa by'olukuŋŋaana lwe babadde bategese. Olwaleero tubadde tulina press conference nga mumanyi buli press conference ku nsonga ez'enjawulo. Ne press conference ya weekend tubadde tudedicatinze ku nsonga z'akalulu k'abavubuka. Ensonga ebadde tuyisiza bannamawulire n'abantu bonna ebibiina byonna biri mu kwetegekera akalulu. Naffe tuli mu kwetegekera akalulu k'abavubuka. Naye kati olaba embeera gye bataddeko ne bajja ne badiployinga kivumirira nesekumirira yena. Poliisi egamba yafunye amawulire ng'aba NUP bwe baliko okwekalakasa kwe bategese nabo kwe kwetegeka.